achievement. Twala obuyinza n'oddiza ebyo by'otuuseeko. Ekkanisa ffe bwefaanana. Look at this church. Waliwo ekkanisa efaana bw'eti mu Uganda. Is there a church like this in Uganda? Mbuuza mu abalokole. I'm asking you believers. Omanyi bino tetulabyogerako. We rarely speak about it tetwagala kunyiiza bali. because we don't want to offend those people. Tetwagala kubanyiiza. We don't want to offend them. Kubanga bwe tunaayogera kanisa ffe When we nnungi speak our cathedral is good, looks nga good, banyiiga. they will be offended. Ate olaba faamu yokka ebanyiiza. Just the farm offends them. Hello? Jemuli, 77 days yokka ebanyiiza. 77 days of glory offended them. Ne batandika gikopa ate They ne balema. started copying it by the content. Bw'onootandika okwogera When you start bajja talking about kuyiikira ddala. they will be very offended. N'ogamba kamba. Kale andowooza akavidiyo kawulidde akasooseeyo mulimu ebibuuzo bye tugenda okuba nga twebuuza naffe naye nga tetunaba kuba nga twogera akavidiyo ako katusabe Mukama tukebaza olwaleero kubanga oli mulungi atukuddiza ekitiibwa n'amatendo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ndowooza muli mu ggandaalo mwenna gye muwangaalira abali ku mirimu mugende mu maaso mmwe abali mu holidays nammwe ate mweyongere mu maaso naye ng'ate mbu bali mu Easter naye kaseera kakubanga ate tuzibwa bujja repentance amazuukira kunaazibwa sajja yakomererwa ate n'amala n'azuukira ku lulwo nange n'omulala. Kakati olwaleero tuzze okwogera ku katambi ako nga wookawulidde mu kusooka. Ndowooza mmwe mwenna abadde beebuuza lwaki Pastor Kayanja ne Ssenyo nga bayombagana. Kano ka audio kandikuwaako answers ezimu wadde oyinza okukkaanya nazo ate oyinza obutakola ki obuyinza obutakkaanya nazo. Naye ndowooza nga wookawulidde biba Kayanja mbu kirabika yandibanga kanisa ey'oli yazimbibwa eyo no teyazimbibwa mbu ate ne faamu nga wozookola ki nga wozoowulira naye bababuuza mu kavidiyo waliyo ekkanisa mu Uganda esinga eyo mu comment section njagala ombuulire waliyo ekkanisa mu Uganda esinga eya Pastor Kayanja. Simanyi kati oba muki kati naawe nkikulekedde kuba teyata mu kunyirira mu mafuta mu biki kiri closed oba kiri open gwe mwenyini osobola okutuwa comment section. Kakati kati nze nsaasidde abakola ki abasaba ebizimbe kubanga tutandika okuba nga twewaana ekkanisa yange esinga kakati bano abasaba ebizimbe be bakubye mu ngalo kubanga Musumba nti kanisa yesinga muki mu ggwanga Uganda. Kanisa kyeki njagala twebuuze kanisa kyeki ekkanisa yenze nani naawe you are the temple of God gwe yeekalo ya Katonda okusinziira kuki okusinziira ku byawandiikibwa. So Musumba abayo n'agamba nti ekkanisa yesinga mu Uganda yenze sikanya naye kubanga tulina ekkanisa kujja kuba bagamba bizimbe naye ate ffe tetutunuulira bizimbe ekkanisa yeggwe nange kasita tukuŋŋaana under one roof tukola ekkanisa gye balaba ng'ekizimbe. Naye nze mmanyi nti n'oba osabira mu bibaati n'oba osabira mu biwempe nga ekkanisa gye mulina naye nga musinza Katonda omulamu ye ekkanisa ekyasinze mu Uganda ne mu nsi yonna. Si kizimbe kubanga tulaba bizimbe naye ng'ebikolebwa mu bizimbe bintu birala nnyo naye nga wano tulaba bizimbe binyirira. Oluusi tetumanyi na ssente gye zivudde ezizimbye ebiki ezizimbye ebiyumba ebyo that structure egyo gye tulaba gy'okola ki gy'otuwaanira nti yesinga. Kati bano asajja balituwa ekyokuyiga oba nze nina kyenjigamu nti entalo zaabwe zonna zeekuusa kirabika ku ani asinga obugagga, ani asinga abantu, ani asinga ebizimbe. Kubanga agambye nti
ekibaluma kwe kubanga ekkanisa yesinga obunene ate tebakyogerako kubanga banakyogerako ate kijja balumira ddala ne faamu ebaluma. Kaninza okugamba olunaku olwaleero nga tuli mu biseera by'amazuukira, gwe wenna abadde agenda awantu naye nga kizimbe kye kibadde kikutwalayo n'ova ku kkanisa ekuli okumpi ng'amazima eweereza Katonda omulamu eri kubya ddala, n'olinya emmotoka n'ogenda naye nga ekikututteyo si lwakuba nti ekkanisa yebuulira ekigambo eky'amazima naye nga ekikutwalayo lwakubanga ekkanisa erina ekizimbe ekinene, ekkanisa erina ebyuma eby'amaanyi, kwaye eyambala bulungi n'enyirira naye nga muntu ow'omunda. Ekkanisa deriyo kyaki gwe mwennyini ng'amazima teri ku lwazi. Matayo 16:18 Yesu yayogera ne Petero aga ndizimba ekkanisa yange ku lwazi n'amaanyi ag'emagombe tegali giyinza. Ekkanisa gye tumanyi ey'amaanyi yezimbiddwa ku lwazi nga ye Mukama waffe Yesu Kristo etasobola kubanga enyeenyezebwa. Ye kkanisa eri ku mazima, ye kkanisa etakubuulira njiri ya kukyamusa, ekkanisa ebuulira okukomawo kwa Mukama waffe, ekkanisa ebuulira ekibi, ekkanisa ebuulira omusango, ekkanisa ebuulira amazuukira nga period abantu gye balimu kati, ekkanisa ebuulira ku musaayi, ekkanisa ebuulira ku linnya lya Kristo Yesu, ye kkanisa ekondeminga homosexuality mubi n'ebintu ebirala bingi. Nze gye mmanyi nti ye kkanisa esinga mu nsi yonna. Naye bino bwe tunatunuulira ebizimbe ne tukompeyalinga, kubanga tulina abamamoni, abakatoliki n'abalala bazimbye ebizimbe eby'amaanyi. Tusagedde abasiyazi balina agakanisa gaabwe ag'amaanyi ge tulaba nga gazimbe ganene nnyo. Kati bwe tutandika okukompeyalinga obunene bw'ekyaki okusinziira ku kizimbe kikyerina, twandiba nga tuwaba. Era nze awo Musumba yanimbyemu, sikkaanya naye okubanga agamba nti kkanisa ye yesinga mu ggwanga Uganda. Muki? Muki? Osobola ogendayo n'osanga akakanisa nga kali ku faya kanoonya Katonda, tekekiriranya na kibi. Okitegedde? Ate Musumba okugamba ekyo ndowooza abadde alina ensonga ze, ate nawe mu comment section osobola otuwa nga osobola okutukola ki, osobola okuba nga otuwa ensonga Musumba asinziira ku ki okugamba nti ekkanisa ye yesinga ate obunene mu ggwanga ki, mu ggwanga Uganda. Ekyo sikkiriziganya nakyo, goyinza okuba okkiriziganya nakyo kubanga olaba kizimbe, naye twagala tudde mu bintu eby'omwoyo, ebintu eby'omwoyo. Tusome ekyawandiikibwa kino, ndowooza kiyinza okuyingira. Agambye nti Matayo 20 atandikirawo, Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. But he answered them, you see all these, do you not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. Abayigiriza baayagala Mukama waffe olaba gu yeekaalu guno baguzimbira oba emyaka 4 gunnyirira guki? Nzijukira oba yagendamu n'abakubako n'ekibooka, dovuzi zonna n'azisumulula kubanga baali mulinga tebali mu kubuulira njiri wabula bali mukola bizinensi. Baexchangingamu bizinensi. Laka ennyumba ya kitange tejja kubeera nnyumba yaki ya byamaguzi wabula ejja yitibwa nnyumba ya kusaba. So Omusumba ogamba nti ekkanisa ye yesinga mu ggwanga lyonna, kituwa ekifaananyi ekirala. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 egamba, do not you know that your body is the temple of the Holy Spirit with you, whom you have from God, you are not your own.
gwe kanisa. Bano abantu bwe bakuŋŋaana ku mirako be bakola ekkanisa. Kati wagamba te kanisa eya mirako yesinga, kitegeeza nti omulimu gwakola okusomesa kw'abasomesa ku kibi, Mukama waffe, omusango, byonna abantu okuba nga babikwata, awo osobola okusinziira n'ogamba nti kanisa yesinga mu ki gwe mu Uganda. Naye oba osinziira ku kizimbe, naye nkubuulire bino ebiro gwandaba nampuliriza, wonodda mu kunoonya kizimbe kyekisinga okunyirira ojja kuba otomedde. Namutebi alina oguzimbe Liberty Church, guli awo nagwo gunyirira. Kale naye asituka agambe mulaba ekizimbe kyange kino eno kanisa zezimu ezisinga obunene mu Uganda. How do we determine obunene bw'ekkanisa? Tukozesa katudde mu nsi ey'omwoyo, obunene bw'ekkanisa tubuzuula tutya nti okugamba nti ekkanisa y'amaanyi? Ekkanisa y'amaanyi si kwe kubanga ekkanisa esobola okupakinga emmotoka 100 n'eteekamu emmere n'etwala ekkalamojja. Ekyo n'omuntu asobola okukikola atali mulokole, kasita aba nga alina ssente asobola okupakinga awo zetuulera 2 n'atwalira abakalamojja emmere. That is it. Ekyo omuntu yenna asobola. Abasiraamu kati bali mu kisibo bikola. Tugambe nti b'amaanyi mu Katonda? Nedda. Ekyo just kiraba omuntu kubanga Katonda yamuwa omutima omugabi, yagaba. That's a gift. And a gift will never take you to heaven. It is a fruit. Kibala ekigenda okutwala muki si kirabo. Kakati gugamba nti kanisa esobola okuba nga eriisa abakalamojja, kanisa esobola okukola kino, tekigiqualifying okuba y'amaanyi. Tetugamba nti nnaafu, era temulowooza nti tuli wano tuli kuteeka wansi Miracle Center Cathedral. Nedda. Naye statement eyo nfu okusinziira ku ndaba yange, gw'omanyi endabayo. Kubanga buli anaazimba ekizimbe wanaayimira n'agamba okusinziira ku kizimbe kyenzimbye, eno kanisa esinga obunene mu Uganda oba mu ggwanga yonna. Kati n'abatali balokole n'abasiyazi bajja agazimba abanene kuba they have money, nabo bagambe nti. Kati okusinziira mu statement eyo, simanyi akavidiyo ako tokawulidde bulungi, kankakuddize. Okusinziira ku statement eyo, omusumba alinga atugamba nti olutalo lwe wakati we ne Ssenyonga, Ssenyonga alabika alina obujja nti alina ekkanisa ennene okusinga ku ye, nti Ssenyonga alina obujja olw'ebintu by'alina nga kwe kuli ne faamu. Kati abasumba baba batuuse okuba nga beekwatibwa obujja olw'ebintu by'ensi. Kati ate mu endiga bagenda bagamba batya nti tolina kukwatibwa muntu mu bujja, nti love your neighbor, love your enemy. Tebagenda kibagamba. Simanyi oba enjiri bagibuulira abo abantu ababiri mu kyaki olwo olunyiriri, simanyi oba balusoma. Bwe baba balusoma luba lubakuba ate luba nti balutegeera. Nti Ssenyonga ayimirira agambe watu ayogera Mukama Katonda. Yesu n'agamba yagala nnyo mulabewo, musabire, muliise, munywese. Ennyonta ebe muluma tomuwana gansuwa, oba olinamu kasente genda omuguleyo kisooda oba nekiyogati. Enjala ebe muluma mutwale kwalinisa mugulire kipiza, waliyo bichapati, waliyo chekide nenga mulabewo. Yesu yakugamba sinze kujja konge Bayibuli yo togisoma bulungi. Yesu yakugamba omulabewo olaba ng'enjala emuluma genda mu banka ajja yakase. Yala neggulu lijja tunyumira. Baba abalabe batandika basabira saala za kubatta. Bameka ng'osobola okikola ekyo mulabewo mu biseera bino ebya Easter. N'olaba nga bambi wakatayina banaye bagenda sula njala kyokka nga yakutigomya. N'ogenda n'ogula kilo 10 ez'ennyama, n'ogula omuceere kilo 10, n'oteekako bisooda, n'oteekako ebirungo awo, n'obawa. Bameka.
era olaba nga wakati eri kanyooko gamba Mukama oli w'amaanyi Katonda gwe nsinza akola ajja kikakasa. Ennaku zino bagamba paka kuwulira bubi enjogera y'ennaku zino. Yesu bye yatugamba tetukyabikola. Kati tutuli abasumba abo. We are not judging them. Wali basobola okuyimira n'asomesa olunyiriri olwo mu kyaki wakati. Kale Matayo 5:43 paka 45. Matayo 5:43 paka 45 agamba atya, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Yeah. Era Yesu wabanga asinzira ku lunyiriri olwo okutwala abagenda mu ggulu, eggulu lyerere. Nze nkubuulira bwe lubanga olwo olunyiriri Yesu lwagenda oleeta ateeke wali nti kaakati ebirala byonna mbasomya. Naye Matayo 5:43 paka 45 kwensinzira ogende mu ggulu nga tewali wadde akunyese, eggulu ligenda kubeera kubanga tulina abantu wano tutambula emitima gyagala kwabika era omusabira busabizi. Kale singa afa, kale singa abonaabona, kale singa abeera waati, kale singa abeera waati, kale singa abeera waati, kale singa azaayo omusango ne bamusiba kantama. Naye wajja gy'oli n'akusembera ng'oseka. Awulira Yesu yeebazibe naye weebale emirimu egyo, mwebale kuweereza Mukama. Kakati these two bano abagulu bano oba bano abayombagana teri asobola yimirira n'agamba Bible egamba love your enemy. Andi kati beetwala nga ba enemy. Tetugambye ba enemy naye engeri gye beeyisaamu batulaga nti balinga baki ba enemy. Nti love your enemy, that's number one. Pray for them. Yeah. Ani kwaba asobola oyimirira n'asabira oyo munnesaala. Njala bwe muluma mukoleki muliise, inyonto bwe muluma munywese, mutwaleko kwalinisa ne famire ye. Teekaawo emmotoka omugambe kaakati leero temufumba nti ate tufumbe ki tetulina kyakulya nti kale akakati mutuule muno tugenda kwalinisa hotel. Baatugambye ekiri bwali ebintu byo byateededdedde ate eno Easter eno season ogula pizza emu bakuwa yakubiri nti oyagala ya chicken, oyagala muli ya pizza ya chicken, muli ya meat, muli ba vegetarian, nti tugende. And iroda mu kisenge nosa Mukama singa n'ebijanjalo bibabulira ddala ne balaga. Era bwe bibabula osobola n'okudda eno gano nze Katonda gwe nsinza akola. Buli we musaba akola ki awulira. Era yanzizeemu essaala mbu Katonda saala gye yakuzeemu oli asula enjala. Oli asula enjala ne famire ye lwakuba mbu mulabewo. Katonda tatugamba nga koki tatugamba nga kebi. So leka nsooke nkulizayo ka video ako mu dakiika 2 kawulirize ate daki mu dakiika emu okawulirize tukomewo ate we summarize. Tuli mu Easter mood ze twala obuyinza n'odiza ebyo by'otuuse. Look at this church. Is there a church like this in Uganda? Mbuuza mu abalokole. I'm asking you believers. Omanyi bino tetulabyogerako. We rarely speak about it twagala kunyiiza bali. because we don't want to offend those people. Bakubye engalo. Abalokole twasiruwala buli kimu kikuba engalo buli kimu n'ebyetaagisa. Tetwagala kubanyiiza. We don't want to offend them. Kubanga bwe tunayogera kanisa ffe nnungi nga bajiiga. They will be offended. Kanisa ennungi efaanana etya? Ate olaba faamu yokka ebanyiiza. Just the farm offends them. Hello? Gye muli 77 days yokka ebanyiiza. 77 days of glory offended them. Ne batandika gikopa ate ne balema. Kakati bw'onootaliko okwogera bajja kuyigira ddala. They will be very offended. N'ogamba Kale kamba. nasimanyi nti abalokole n'obujja butusumbuwa. Basimanyi nti nze
wenkola ku lusedi y'ennaku 4 gwe n'ovaayo n'okola ku lusedi y'ennaku 5 bw'ate nze kigenda kunnuma mbadde sikimanyi kubanga oba ate gwe Katonda akuwadde ability ensingako kubanga okola era kati mutulaga nti ebintu ebimu bye mukola Katonda si yabagamba. It is copy and paste. Omuli mu kuvuganya ekyo kifaananyi kye mukola ki kye muli tusiigira nti muli mu kuvuganya. Kubanga mu statement yalinga atugamba nti ono okutandika P5 wadde erinnya ninga that is the message is clear. Yamala kulaba 77 what dogs nina atandika P5 mbwate nemulemerera kati yalinga asanyuse okubanga ono P5 ye fedinze tekuteeyo ndoza olaba obunanfusi bwe tulina ndoza olaba nze mbadde manyi kyali musanyusiza okubanga wali 77 egenda mu maaso eri powerful P5 naye egenda mu maaso eri powerful n'abalala wali mutundo nayo nga kikuteeyo oyita mu kisenyi wali mu kisenyi nakyo kikuteeyo okitegere kabi ebyoto byobwa Katonda nga mu kibuga bikoze ki bisimbirwa kati muli ne kati kino kitulaga nti ebintu ebimu bye mukola magezi gammwe Katonda tabagambangako wabanga yakikola nga yalaba yakopa bukopi 77 dogs olingo ogamba nti kati tutandika okwekengeranga projects zemukola ki zemuleeta ayina ekirala let me tell you teri akopa munne fenna tukopa Yesu kyogamba gwasoose okubanga okola search gathering tuddeyo mu Bayibuli Yesu yakolanga gathering every day okumala emyaka 3 n'ekitundu. How many days are those? Almost ennaku tugenda mu 10 kuddawa ng'akola gathering buli lunaku ng'akola gathering n'akola ebyamagero. Tuve ku Yesu tudde ku batume ne bakola kyekimu ne bakolanga ki gatherings. Kajitegeeza wetuwanga tutandika twegamba nti gundi yankoppa tugenda kwewaliza tutuuke ku batume tuddeyo paka ku Yesu kuba naffe twalabira ku bali byonna byetukola twabalabirako ne tutandika okuba nga tubikola. Bino byogamba gundi yankopye kino wakijja wanayo oyina gye wakijja mu Bayibuli oba olina gwe wakirabako n'oyo alina gye yakijja n'oli alina gye yakijja tujja kukomekeza nga tuzeeyo ku batume paka ku Yesu. Kati bino ebyankopa tubijjawa n'ekirala naffe abakoppa oba bwe bawayiriza nti tukopa bane tulekeraawo kubanga atukulemerwa omubiri gundi waba akoze ekintu nekikwatayo ddayo mu maaso ga Katonda nga ye Mukama nebaza gundi kubanga yakoze ekintu ekyo nenange baako kyondaga baako kyonkozesaamuko mu mutima mulungi naye ate tetuteekawo competition because you people are showing us that church y'ennaku zino is full of competition. Bimulinga byemutulaga full of competition. Kakati mulinga abatugamba bino ebiriwo bino ebyebisiyaga nti oli yakwatibwa nnogu olw'oli progress ye kati ayagala ayitire eno mu bisiyaga amuteeke wansi. Kati mutuleetera ebirowoozo biki bingi naye byo byonna tubyogera nze ennaku yange eri kwabo abasinza ki ebizimbe. Ennaku yange eri kwabo abasinza ki abasumba. Ennaku yange eri kwabo abasinza ki ebifo. Washitegedde kubanga tulina abantu nga bo balookinga pasita we tebamwogerako atabuka. Washitegedde omuntu waba yatamira omuntu atabuka. Paulo yatugamba ata don't be drunk. Temutamira mushi mwenge. Don't be drunk of alcohol but be drunk of Holy Spirit. Kati mufo ky'okutamira abantu oba abasumba nze mbadde mbasaba mutamire omwoyo wa Katonda kubanga onoomutamiira ajja kuluŋŋamya wawo olina okulaga ki ky'olina okwogera nekyo talina kubanga okola ki. Naye tunaatamira abantu tugenda bawolereza tuyombe
twewalane tuveemu empalana. Tugenda kwewalana paka. Kyokka Yesu atugamba tweyagale. Yesu wakugambye nti omulabe wo mukole bino byonna kakala ate owooluganda lwo mu Kristo. Omulabe wo waba Yesu akulagira ogenda omugulire bano abasajja wabanga Pastor Kayanja agamba Senyo nga mulabe we yalikedde ku makya n'ava ku Miracle Cathedral n'ayingirawa ku Christian Life Church n'agamba leero nzize era tulye ffenna ekyemisana entalo ziggweewo. Bayibuli weetugamba. Oba Senyo anaasituka twagala tulabe nga bamugobera ku gate naye nga ye akoze kisi situka ovuge emmotoka yo funayo abakadde b'ekkanisa awo batono mugende ku Miracle. That's what the Bible is telling us. Bakugobe bugobi naye nga gwotuukiriza ekyawandiikibwa kya Yesu. Naye kati buli omu munene tirias ate oli owa cathedral yetasitukira muntu yenna. Yoyo yagamba oli Gutezi, anti Gutezi ye Secretary General wa UN. Gwe Gutezi nsooke nkuddemu who are you? Mukama Katonda oba kiri mu Yokaana ebbaluwa Yesu wagamba nti oba tosobola kwagala muganda oyo gw'olabako n'amaaso go kale ate Katonda gw'otalabangako ogenda mwagala otya? That is it. If you can't obanga nkusaba okusisinkana n'oŋŋaana kale what about bimeka byosobola okujemera Katonda gw'otalabangako eyo gye tutakulabira? Bimeka ffe tutala musango naye ffe ennaku yaffe eri ku bano bansinza abasumba baakati tulina tiimu Kayanja, tiimu Senyonga, tiimu Kiganda, tiimu bano abagamba nti babali ebisiyaga, tiimu abagamba nti bano abaana balimba. Kati ziri awo zonna tiimu eno tekwata naye nga bonna bakulaga nti baagala bakakasa Yesu mbu be batuufu bonna. Kiringa okuba nga tulina obubinja obw'enjawulo naye nga bonna bukugaba bukolera Museveni naye nga bonna tekisoboka. Either bonna abugoba kubanga buleeta confusion, diversion oba naasigazaako kamu. Kakati ekibuzo kiri eri ggwe kituufu ekkanisa yeesinga mu Uganda? That's one question. You can give us a comment. Ekyokubiri osuubira Musumba byayogera nga ggwe bibirikale level gy'oliko ey'omwoyo ebigambo by'omusumba oyo gwe kiki ekifaananyi kye bikusiigira, kiki ky'olaba? Nze ndaba omusumba yakoze ki? Yayogeddemu mu ngeri ekudaala, mu ngeri okusoomooza okusosonkereza. Naye ngaawo n'okwata ejjinja kankubeko mu njuki ezo ndabe zimala kuluma n'ogamba okukuba mu njuki kibi era oziraba oyita bbali nga zimaze kuluma naye nga tezinakuluma okubamu ne zisirika n'okuba ne zisirika. So ndowooza kakati mmwe bansinza kkanisa bali ekyo ekiseera tuddeyo wansi mulekere n'okwonoona ssente nti ate omuntu n'abanga abeera mukono n'alinya takisi ogenda n'okudda mu mutwalo naye ngaolowooza ki ekimutwala si nti mukono nti tewali kkanisa ntuufu nti zonna z'abannabbi ba bulima nedda naye nga kiki kizimbe kyokka waafiirwa. Ekkanisa ezimwetoolodde oluusi agendera lumu mu lanchawa oluusi lwaba talina transport lwagendamu waafiirwa teri wadde n'omuntu n'ogwo oweeri gy'asabira gy'alinnya emmotoka buli lunaku oba ng'afunye ekizibu oba afiiriddwa oba mulwadde muyi oba afunye ekizibu teri muntu wadde n'omu eri gy'atijjira gw'alabako. Era bano baatawaanya
bali muduke muyite pastor najja n'asaba mu linnya lya Yesu kyawandiikibwa n'asoma ebyawandika byonna n'akola ki n'abimalayo. Womala okutereera ng'oddamu olinnya mmotoka ogenda gy'ogenda. Mukama yeebazibwe. Pastor neebaza Mukama akukozeseza ku lw'obulamu bwange. Balaki tulimba tuti mulala yakusabidde nowona toli kuwayiriza mulala. Pastor era neebaza Mukama era singa siggwe nze simanyi gye we naalibadde. Mukama akukozeseza pastor kubanga nali bubi wiiki ewedde. Nenebaza Mukama n'abooluganda nti mwayimirira wamu nange naye nga tebamanyi nakwe nti walina mulwadde babiwuliridde awo. Nze bandaba batya manyi olugezigezi lwe tulina oluusi olinayo akamotoka, olinayo kapikipiki oba olinayo ku busente. Nze bandaba batya nga nva mu kanisa y'ekibaawo. Ku level gye ndiko nze nkola mu gavumenti. Bandaba batya nga nva mu kanisa y'eki kanisa eziri wano wona tezirina parking. Nyizo parking awo emmotoka yange abaana ne bagikuba amaanyi. Njagalawo emparking emmotoka kanisa ng'erina security. Bandaba batya nze nga kanisa y'ebibaawo ebisampa ngenda awo buli saawa buli kimu batumulire nze. Mukitegedde? Kakati ku lunaku olw'omusango Yesu tagenda buuza wali osabira ku Miracle, wali Mutundwe, wali Christian Life Church, wali wa House of Prayer, wali wa Worship House, wali wa Deliverance, wali wa ebyo tebabimanyi mu ggulu, tebagenda bikubuuzaako wadde n'akantu. Era tebagenda kugamba abali mu kanisa ez'ebibaawo musimbe wano, abali mu kanisa ez'ebiwempe musimbe wano, abalina ebyuma mu kanisa musimbe wano, ab'eŋŋoma mubeere wali, abalina tiles mu kanisa musimbe wano, abali basiga obusa bw'ente mu kanisa musimbe. Mwenna layini egi emu. Kakati mu abali mu kanisa ez'omu tawuni musimbe wano, kuba yo bannabbi b'obulimba bangi mutuyinza obbasonyiwasonyiwa. Kati mu abali mu byalo mubeere wano, kuba mmwe bambi muyinza okuba nga ate mmwe kalekaleko lwakuba ddogoli eri basumbuwa muloganyo. Oba wali osabira America, oba wali osabira Uganda, oba wali osabira kyenjojjo, layini egi. Kakati nze mbakubiriza munoonye kanisa oba yabibaawo oba yabiwempe naye nga eri ku mazima. Muve ku bizimbe. Ebizimbe Katonda yavaamu dda. Katonda tali mu bizimbe. I'm telling you, togenda musisinkana mu bizimbe Katonda waffe. Ayagala atule muki mugwe, si mu kizimbe. Sika Katonda yali anoonya bizimbe. Amakanisa g'Abakatuliki ge gasinga okuba n'ebizimbe. Kuba kizibu okusanga ekkanisa y'Abakatuliki ng'eri mu kisampa, era g'abalokole ge gali mu bisampa. Abakatuliki balina ebizimbe, Aba-Orthodox balina ebizimbe, Abaprotestanti balina ebizimbe. Gweddayo ku kyalo gy'osabira ojja kusanga nga eri kanisa y'Abakatuliki, Abaprotestanti, Aba-Seventh Day be balina ku bizimbe ebikola ebitegeerekeka. Abalokole ogenda basanga mu biwempe nga te sayidi emu enkuyege zibiri bigenda kuyiikayo byonna, naye eri nga eri taliyo. Era beeri bakomekereza bazeeno mu biwempe, enkuyege ze birumyerumye ne baleeta abalwadde. Emizimu gimukubye tebamuddusa ate eri mu Bakatoliki mu guzimba ogunene, bamuddusa mu biwempe. Kakati we tutaaveemu that mind tulabye. Ali n'ekirala we tutave mu mind y'abasumba nti musumba gundi ye alabika atambula ne Yesu okusinziira ku level gy'atuuse ne atambula nani? Yesu tebasaba mutegeera myaka emeka nti lwakuba nze mpeereza emyaka 3 manyi Yesu. Nedda. Kakwe n'omuntu yakalokoka gw'amaze emyaka mu bulokole
waliwo ekintu ekimu kyasobola okuyigiriza oba kyasobola okukola ng'obadde tokimanyi ate ne kikuwa okubikulira okwongera okumanga otegeera Katonda. Kakati ffe bennyini twekonyeza ne tukomekeza nga tuyingidde mu ntalo kubanga tusinza abasumba. Tusinza abasumba. Twava ku kubanga tusinza ki? Era ku Sande tugendayo sinti tusinze Yesu. Pastor anandaba atya nga sizze. Pastor weeks 2 nga tandaba. Kamale gagendayo at least. Newe natula mu service dakiika 3. Pastor kasita nandabako bulabi. Nja kufuluma nkoleki? Ezo ndowooza ze tulina. Mbonde kasita pastor namukubako ate eriiso kati awo ne wanaafuluma n'agenda. Bajja kuba bamaze okutegeera nti akoze ki? Asabye. Awo we tutuuse kutulaba. Si ggulu kukulaba nti ogenze kusaba. Ne ebyeggulu kutulaba twabivaako dda. Pastor mukyala Musumba nandaba atya? Banatera okulonda komiti y'abakyala. Ogimanyi bayinza obutampa nakamala okisisa tosisaba. Kati tulina abasumba bo bamala kutunuulira oba olina emmotoka, bamala kutunuulira oba wazimba ne basooka bakuwa ekifo. Abakyakulembera omwoyo wa Katonda balondesa ssente magezi. Kakati oli n'agenda ku church kubanga omukyala Musumba amulabe. Oli n'agenda ku church kubanga pastor akola ki? Ebyo nabikole naye nga omanya tebagenda kukubuuza pastor wo. Teri gwe bagenda buuza nti gwe pastor wo yali ani. Nedda. Bakubuuza ebibala eby'omwoyo biriwa nti sirina. Kalagamba akati gwe pastor wo mirundi emeka gye yakulaba ng'oli absent mu church. Weeks 2 teyandaba. Ne pastor agenda simba line emu naawe. Singa abaddeyo line y'abasumba nze ddaali beesibyeko nti eno line egenda kubeera yaba bishop, eno line egenda kubeera yaba reverend. Wabuuza ekigambo reverend mwakijjawa tebamanyi kubanga reverend linnya lya Yesu, kitegeeza ow'ekitalo ow'amaanyi. Kati bano ba Yesu b'oku nsi bagenda yimirira wa? Ba bishop bayimirire, ba apostle singa byaliwo ebityo. Nze naalivudde ku bantu nenesiba ku basumba kuba tomanya ayinza okuyamba n'akuteeka ku layini ye. Oba oli pastor, oba oli ani, oba oli asha, oba oli kyakigowa, mwina ku layini egi. Katonda tagenda gamba yali bishop kamubuzeemu mpola mpola. Kale bishop pazi crusade wakuba meka ebibuwe. Bishop wali ovuga motoka ki? Walina aba bodyguard bameka? Hati gwe pastor atayina bodyguard sokodde wali tusoka kudiringa n'abanene. Ebyo tebigenda beerayo. Pastor yali atambuza sapatu, none yalina amagye ku kanisa, bonna bagenda kubeera ku line egi. Ekyo kikulaga ki? We are the same before God. Era ekitiibwa ekisinga tuyitibwa baana ba Katonda. That's the highest title in God's kingdom. Okubanga oyitibwa mwana wa Katonda teri title ndala. Zino za pastor bichizikoma wano wansi. Kastofa title yonge ekola ki? Mugulu tebagenda kuyita pastor. Era mugulu tolina bw'ogenda kusomesa. Kati mugulu ogenda kusomesa ani? Mugulu gasomesa abafu. Abafu bagasa mugulu gasomesa bamalayika. So tuddeyo ku nkola entuufu. Tuve ku bizimbe. Tuve ku basumba, tuve ku kusinza ekifo. Waliyo n'abatamira ekifo. Nagamba wali weewawonya. Kiki ekikuluma? Linnya taxi genda kegundi. Nze typhoid ya nnuma. Ku kanisa kuleka ddwali. Katonda tewali kyatawonya. Kakati Katonda tewali kyatawonya. Anyambye ambuli ntegedde ekinnuma. Nti kiki? Typhoid.
era nina okozesa eddagala eddagala engendo omira agenda oyitiramu nkole eki mpone. Kakati guŋŋamba weŋŋaana ogenda omanyi abo abantu wogaana ogenda omanyi wakugamba gwe nasumululwa egyo mizimu. Oyogera kyatayagala yitako egundi osumululwe. Okitegedde yitako ewa n'oba oli Masaka n'oba oli Ggulu n'oba oli Mbalala n'oba oli akugamba yitako ewa. Kakati ngeno yonna amakanisa mangi mufo kyokugamba gendako mu maaso ga Katonda. Gendako mu maaso ga Katonda, Katonda akusumulule oba abeeko byakola akugamba yitakowa. Kati waliyo byebyo omanyi osoma Yokaana essula ey'okuna ono omukazi yali ku kidiba ne Yesu, the woman of Samaria. Ye yalina endowooza nti affe Katonda affe atumusinziza Yerusaalemi nti affe tusinziza wano. Mukama yamugamba ati akaseera kagenda kutuuka nga either you don't go to Jerusalem or anywhere wabula where you are. Kati ebyo ebyokusinziza mu kifo ebyalidda mu ndagaano nkadde nga Yesu tanakufa ng'olina okutambula. Tulabanga Kaana yatambula n'eri Kaana nga baba gye bava paka Siiro ewakabona eri nga gye balina okusabira n'okwera saddaaka. Kati ebyo tebikyaliyo. Ebyo byonna Yesu kasita yakomererwa n'afa waati guwankaki ne gukola ki gukate ne guyulikamu wakati. You have access 24/7 everywhere. Nobeera mu bathroom yo osobola okubeera omwo nga onaaba n'ogenda ku namulondo ya Katonda. Kuba Mukama nze namulondo yo nga nnene nzize olwaleero. Si byakumala linnya taxi genda mu paaka empya linnya ezigenda egindi. Eyo wonna ogenda kusumululwa. Kyogamba ensi yonna wano especially Uganda esumululiddwawo. Kyogamba nti ekkanisa yo bwebanga yesinga mu Uganda kyogamba ffenna tuggweeraawo. Ffenna tujje tuggweeraawo. Tekisoboka. So Katonda aba kuyambye n'ofuna ssente n'ozimba ekizimbe ate totandika kubanga ate okugambamu nga kutulaga bizimbe byo nga bikola ki. Kale ne Kakande wuuno yazimbye ekizimbe kiringa eryato lya Nuuwa. Kati naye ajja yimirira agambe wano mu Uganda waliwo alina ekizimbe wekiti. Waliwo alina ekkanisa weeti ng'olwo nga tukera kumakya tugende wa Kakande. Ago gazimbe buzimbe. Osaana okuzimba kungulu nga gunyirira emabega n'oteekayo factory y'omwenge. Osaana okuzimba waggulu nga gunyirira emabega n'oteekayo ki ekkolero ly'ekintu kyonna. Emabega n'okolerayo bizinensi byo ebintu ebirala byonna ebikontagana ne Bayibuli. Guzimbe just. Kati bano bo abasinza okuzimba bajja kujja bazine babuukebuuke essi zibafuweeko. Kati bano abalaba mu mwoyo bajja biraba nabo bakole bagende. So tuli mu mazuukira period nga tujjukira anti kati muli ku kayenda y'Abaruumi kati kyabakwata mutwe ti Yesu yafudde era enkyagenda zuukira. Olwo yambuuziza nti okusinziira ku Yesu yafa lwakutaano n'azuukira ku Sande. Bwate Bayibuli tugamba yamala ennaku 3 mu ntaana zaali ziweze kubanga obala lwakutaano kubanga Bibiri kale atujja kujja tunyonyola ekintu ekyo. Bayibuli egamba wakati ku ssaawa ey'omukaaga n'ey'omwenda ekizikiza wekyakola ki wekyakwatira ensi. Katugeze yafa wakati w'essaawa 6 n'omwenda. Bwe tubala ennaku 3 ziggwayo ddi? Mande. Olwokutaano wakati wa ssaawa 6 n'omwenda, olw'omukaaga wakati wa ssaawa n'omwenda ezo olwo lumu. Sande wakati wa ssaawa 6 n'omwenda ezo 2. Mande ezo 3. That is Easter Monday. Ziba 3. Katate ffe mutugenda agenda enkya ku Sande batugambe azuukidde nga we yasuubiza. Azuukidde nga we yasuubiza. Mu ntaana takola ki? Era tugenda yimba buyimba taliimu.
taliimu mu ntaana Yesu taliimu njereere okitegera. Akati oli yakozesezza kalenda y'Abaruumi. Bano Abaruumi baatusirwaza okitegedde. Kalenda y'Abaruumi ebala birala. Kati gwe twala Bayibuli kyekugamba zaalina kumeka. Bano Abaruumi baali tulimbye nti yazuukira ne ku Monday ne bateekawo Easter manya ne Tuesday oba Thursday bagamba Easter yo Thursday. Ate naffe ne tukkiriza. Kati ebisajja biyaaye byagala kubuzaabuza. Kati bw'onootandika okubanga otandika okulowooza naye ennaku 3 ziba tezinakuggwaayo. Teeka Bayibuli erimba. Kalenda y'Abaruumi yekola ki? Yerimba, Bayibuli terimbangako. Naye gwe kyoba omanya Yesu yazuukira ng'amaze ennaku 3 mu ntaana. Tujja kujja tukirambulule tulabe n'ebyawandiikibwa ebyo. Awa Bayibuli egamba olunaku lwe yazuukira Mariyamu Magdaleena yali atwalayo ebimuli. N'asanga nga ekiyinja kikoze ki? Kijiddwa. Ndowooza tujja kusoma enkya ku Easter yennyini. Tujja kubanga ate atunyumyanyumyamuku tulabe ebintu tubikwataganye tulabe oba abimakinga ne kalenda y'Abaruumi. Naye nga kyenyinza okugamba nti kalenda y'Abaruumi yo nimba nfu, ennaku tezikwatagana. Kuba ye kugamba olunaku olusooka mu wiiki kyeki? The first day of the week is Sunday. Okebera kalenda y'Abaruumi. Sunday. Monday eri kati eri etugamba Saturday lunaku olw'omusanvu. Monday is the first day. Manya Sunday is the first day. Ate ffe tetugamba nti yazuukirako. Kale ebyawandiikibwa bijja tubanga bitulaga. Tujja bitaganjula tulabe bibiri kale ennaku 3 kweri. Naye nga nze kyenjala okulekera kiri kimu, teweesiga kalenda y'Abaruumi nfu. Eno kalenda yakolebwa n'Abaruumi abatakkiriziganya na Kristo era abaamuwakanya era yakomererwa ku mulembe gw'abaki? Gw'Abaruumi. So bakola ekisoboka kyonna okubanga obujulizi bakola ki? Babusaanyaawo. So ekyo tekikulumya mutwe. Kale 075234 147 ne 07 6 08883 ze namba zaffe. Ate osobola okuba ng'oyita Alinisa Hotel mu kibuga Jinja yitayo mweno weekend leero nkya Monday ebintu bijja kuba nga tebitambula bulungi nnyo. Ebyokulya baabikutegekedde dda osobola okuba nga ate oyitayo olye ku byokulya ebyo. Ate bbeeyi mujja kuba nga muteesa. Gwe bagambe leesira hope etugambye wano wetutuuka bbeeyi yakuteesa. Bajja kuba nga ate abakufaako nnyo. Abakozi bo reception kasooka otuukawo baba bakakeya kokka. Oyinza okuddayo n'oleeta ne famire z'abaneiba. Anti Yesu yagamba neibawo mwagale nnyo, naye ku luno ate akugambye nti ate yagala mulabe okusinga ki? Neiba. Kati ate ffe kye twakola baneiba baffe baafuuka dda balabe baffe. Baneiba bonna baafuuka balabe. Eyo gye musula onokola nga baneiba bonna bamwetoolodde takwatagana nabo. Kati abo Yesu baakugamba bateeke mu mmotoka batwale ku Alinisa obagulire ebyokunywa n'ebyokulya. Ate eggulu ojja kubanga otandise okubanga olikolerera. Tomanya olw'ekisa kya Katonda walisobola okubanga otuukayo ate eyo yonna awawakanirwa buli omu weeyegomba okubanga ate atuuka era gye tukolerera. Mugula Jamil ambaddewo okuba ate nga nkutwalira ddala mu maaso. Naalongo abaddewo okubanga ate akusikira ekifaananyi. Nga leesira tukugamba abantu nga bajaguza balya bagenda mu mabaala, abamu bagenda kufa, bagenda kutomerwa, bagenda kufuna ebirwadde. Ffe tukugamba fumintiriza. Omusajja enkuba gye yakubwamu n'afa ku lulwo. What does it mean? Let us repent atukomewo mu maaso ga Katonda. Beere bulungi, meraba.